to know it. kubanga kyo kitegedde Because we've been able to see them. kubanga ekyo kirabye Because we've been able to identify them. kubanga osobodde okukizuula How about those other dangers ate ebyo ebirala that we have not been able to know, byotasobodde that we've kutegeera not been able to identify? byotasobodde kumanya How about those other dangers of ate life obwo obubenje obulala that we bw'obulamu may not know nga totegedde where wa they are hiding we byekwese and where era wa they are strategizing from we biri and where era wa they want to catch up with us? we byagala otukwatira What are we going to do with those other? ebyo tugenda bikolera ki What are we going to do with those other ebyo tugenda dangers? bikolera biki ebirala That's why I am saying lwaki mbagamba that the most important thing ekisinga obukulu around this time mukadde bwe kati is to have God in you kuba ne katonda mu and ggwe you in God. naawe ng'oli mu In katonda other mu words, ngeri endala God katonda to be around you. abeere wamu naawe Glory be to God. kitiibwa kiddire mukama Listen to me. I was reading this scripture a couple of minutes ago. eddakiika ntono mbadde nsoma lunyiriri luno When I read verse 22, bwe nsoma I mean verse 2, olwokubiri and it said, nga lugamba when thou passest through the waters, nti bw'onooyitanga mu mazzi when thou passest through the waters. nti bw'onooyitanga mu mazzi Can you imagine? When thou passest through the waters. bwe bw'onaayitanga mu mazzi What does that mean? kitegeeza ki He did not say, tagambye I will do my best nja kukola ekisoboka kyonna never to allow you to pass through waters, obutakuleka kuyita mu mazzi or never to allow water to come by you, obutaganya na mazzi kusemberera or never for you to see any water. oba gwe okulaba ku mazzi yadde That's not what he has said. ekyo si kyagambye He himself is saying, ye agambye when thou will pass through the bwe waters. bw'oneesanga ng'oyita mu mazzi Okay? The guarantee is, ekyakakasa kiri bwe kiti the guarantee. kyakuwa obukakafu Listen to me. You hear God is guarantee. wulira obukakafu bwa katonda He did not say tagambye that when you have me nti bw'onaaba nange and I have you, nga nange ndi naawe okay, aha I will never allow you to pass through any water. tesiri kuganya era kukkiriza kuyita mu mazzi gonna That is not what God has said, ekyo si kyagambye because he's aware kubanga ye amanyi that so many waters of this life nti ansi eno erina amazzi mangi is waiting for you. agakulindiridde Therefore, he has not guaranteed katakuwadde bukakafu that you will never pass through any water. kyaga amazzi toligayitamu That's not what he said. ekyo si But kyayogedde instead, he has said, naye agambye when thou will pass through any water, bw'onaayitanga mu mazzi water amazzi will not prevail over you. tegakutwalenga Why? lwaki I will be with thee. nti kubanga ndibanga naawe The guarantee is to be with thee. ye obukakafu bwakubadde ajja kuba naawe mu mazzi The guarantee is not never to pass through the water. obukakafu bwakuwadde si gwe obutayita mu mazzi No, he has not said that. ekyo tannakyogera I know so many Christians, you would want to hear it that way. manyi abakristaayo bangi mwandagadde mukiwulire bwe mutyo So many believers, you would want to hear it that way. bangi abakkiriza baagala bakiwulire bwe batyo That as long as you have God, mukasitoba ne katonda then you will never pass through any water. bw'otoliyita mu mazzi That's not what God has said. ekyo si kyayogedde He has said, ye agambye when thou will pass through water. bwe bw'onooyitanga mu mazzi In other words, water, kitegeeza emwerera amazzi which represents problems, agakiikirira ebizibu which represents challenges, agakyukirira is ebisomooza always there waiting for you. gabeerawo bulijjo But kulindirira the good news is, naye amawulire amalungi gali it will not swallow you up. nti ago amazzi tegali kumira It will never swallow you up. tigwe tolibbira It will never prevail over you. tegali kuwangula That's what he has said. kyagambye In the entire Bible, mu bayibuli yonna in the entire Bible, mu bayibuli yonna we do not have any record tetulinaawo kyawandiikibwa of any man of God, eri omusajja wa katonda yenna any servant of God, oba omuweereza wa mukama yenna who has never gone through any trouble. atayitanko mu bizibu We don't have one. eyo tetumulina Just go through the Bible. yita mu bayibuli yonna I want to repeat myself. kankuddemu It is not anywhere in the entire Bible tekisangibwa mu bayibuli wonna that wonna there is anybody nti waliwo omuntu who belonged to God eyali ewa katonda who never got through any challenge. ataafuna bizibu We don't have one. tetulinayo yadde Who never faced any challenge. ataafuna ku bisoomooza We don't have that record. tetumulinayo What does that mean? kitegeeza ki Then what does that mean? kitegeeza ki ekyo
What does it mean? kitegeeza ki? Does that mean that it's not necessary at all to have God in your life? Kitegeeza nti wetaaga katonda mu bulamu bwo? Because if Bishop Chiganda, you are saying bw'oba ogambye omulabirizi that in the entire Bible, ti mu bayibuli yonna no one tewali muntu was exonerated, no one tewali was exempted, ayatalizibwa, no one tewali we have in the Bible bwe tulina mu bayibuli that can say asobola that okugamba he lived this life ti yali mu nsi muno and he never faced any challenge. n'atafuna ku bizibu. No one. Tewali. I repeat it. Kiddamu. We don't have anyone. Tetulina muntu yenna. But while we don't have anyone, naye nga tetulina bwe yadde omu, where our strength is, amaanyi gaffe gayiwa. not everyone that has ever lived si buli yali abaddewo was defeated by challenges. tiyawangulwa ebizibu. What am I trying to say? Kise kutegeezaako. Mu Bible, in the Bible tetulina we tukirina. we don't have anywhere Tetulinayo muntu. there is no man Mu Bible muno. in the entire Bible. Tetulinamu muntu. We don't have any person Nga ye ensi eno yagiyitamu that he walked the earth nga tayiseeko mu bizibu. without challenges, Newankubadde nga even though si buli ayasinkanibwa ebizibu not everyone who faced challenges nti byamuwangula. that he overcame, Si buli yasinkanibwa ebimusoomooza not everyone who found a nti challenge byamuwangula. that they overcame him. Awe wali amaanyi gaffe. That's where our strength Awe is. wekwesa amaanyi That's gaffe. where our strength is Ngenda needed. kuddamu kyenjogedde Let kitegere me bulungi. repeat me after me. Mu Bayibuli In the entire Bible tetukirinamu we don't have it on record nga kigamba when he's saying nti waliwo omu that there is any man ayali mu bulamu buno who lived on earth n'atuuka okumalako and he left nga tasanzeko bimusoomooza. without challenges. Tetumulinaayo. We don't have one. Tetumulinayo. We don't have one. Newankubadde Even though ng'ate si buli ayabisisinkana not everyone who met challenges nti byamuwangula. that they overcame that person. Kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Kitegeeza It means nti si buli ekijja mu bulamu bwo not whatever comes in your life nti kiteekwa buteeka okuwangula. that it has to overcome you. Binajjanga They will always come, naye but you shall onoobiwangulanga. always prevail. Binajjanga They will always come, naye but onoobiwangulanga. you shall always prevail. Binajjanga They will come naye always, onoobiwangulanga. but you shall always Ekibuuzo prevail. ekiri awo. The question is, the question there, Bishop Kiganda, Bishop David, kati ate lwaki bijja? why do they come? Obanga nnyina Katonda, If I have God, lwaki tabinsonyiwa? why doesn't he forgive me from them? Lwaki tabinsonyiwa n'anteeka ebbali ne bitalinnyako gye ndi? Why don't he ignore me and put me aside? Ne mpita mu bulamu buno nga tebimpangudde. And I move through earth without Oba ne mpita mu bulamu buno nga and I sibizisinkanye. move earth without meeting challenges. Mu maaso ga Katonda, Before God, mu maaso ga Katonda, ebitusoomooza the challenges we face, bye bitufuula ab'amaanyi. they are the one that makes us stronger. Tewaliyo muntu asobola kuyita champion. There is no man who can call you a champion. Nobody can call you a champion. Teri asobola kuyita naggwano. Nobody can call you a champion Teri asobola kuyita naggwano when you have never overcome anything. nga tolina kyowangudde. No one. Tewali. You cannot say Tosobola gamba that Man U nti Man U or Arsenal oba Arsenal or Chelsea oba Chelsea is a champion nti bo ba champion of a certain cup, olw'ekikopo ekimu which cup they never played. ng'ekikopo ekyo tebaazannya. It can't happen. Tekisoboka. You must participate Olina okwetabamu in a tournament. mu kikopo. You must participate Olina okuzannya in a tournament. mu kikopo. You must also participate Olina okuzannya in every single match. mu buli muzannyo gwonna And then you overcome. era And n'oguwangula then you're called and overcome. n'olyoka oyitibwa That's omuwanguzi. when they can declare We bakulongoleza ng'alangiriza that you are a winner, nti kati gwe or muwanguzi you are an overcomer, kyogwe wewangula or you are a champion oba gwe naggwano of the tournament. ogw'ekikopo ekyo. There is no free marks, Teri bubonero bwa bwereere. no free scores, Teri bubonero bwa bwereere. no free goals, Teri goolo za bwereere. no free victory. Tewali buwanguzi bwa bwereere. Victories are never donated. Obuwanguzi tebagaba bugabe. Victories are never donated. Obuwanguzi tebatona butone. Nobody can come to you and say, Teri asobola kujja n'agamba we are here tuli wano to donate to you okukutonera being the champion. okuba omuwanguzi. Championship is never donated. Obuwanguzi tebabutona butonyi. You work for it. Obukolerera. That means you face something. Kitegeeza olina ky'osisinkana. You face something, Ofuna you ky'osisinkana. face a challenge, N'ofuna kusoomooza. and you deal with that challenge, N'omuvuganya. and you overcome it, N'omuwangula. and then you are declared a winner. N'owangulwa And by omuwanguzi. the end of the day, Olunaku you olw'okuzibira are declared a champion. bakulangira nti That's the only time ekiseera kyokka you can be called a champion. w'oyitibwa naggono. Did you hear what I'm saying? Okiwulidde ekyo? Now listen to me. Mpulira. Because of that, Kubanga olw'ekyo that is why y'ensonga lwaki Man U eyo Man U or Arsenal oba Arsenal
or Chelsea oba Chelsea or any other oba ttiimu yonna will never panic tekisobola kankana and will never look at it as a disadvantage era tekitunuuliranga okunyingirizibwa and will never look at it as a curse. tekitunuuliranga ekikolimo. Every time a fixture comes out fikisi kasiteefuluma and they say, ne bagamba the organizers say, abategesi ne bagamba Man U, nti olukala lugamba nti maniyu you have a match on the 14th. nga 14 muyina omuzannyo You'll be playing with Spain. mujja kuyisa bwenyine Spain oba ne You'll be playing with Chelsea. oba ne Chelsea. Then on the 17th, Kati nga 17 you have another match. muyinawo ate olugwisa olulala You'll be playing with this other. mujja kukwatagana ne ttiimu bweti. Then on the 20th, Ate nga 20 you'll be playing another match. muyinawo omuzannyo omulala You'll be playing with so and so. mujja kuba mukwatagana ne gundi. Then on the 25th, Ate nga 25 then on the 30th, ate nga situ mukwate gundi. then on the 30th, Ate gundi mukwate gundi. there is no day Teri lunaku when Man U will look at that fixture manyu netunuulira olukalala and say, negamba oh my goodness, katonda wange oh my goodness, maama nnyabo all these matches, gino gyonna emipiira all these matches, gino gyonna emipiira they are for us. tugenda gisamba ffe. And what did we do to the Naye organizers? bannaye twabakola ki abateesiteesi What did we do to the organizers? abategeka twabakola ki? How can they give us all these Wabadde matches? mingi gino gyonna There are too many nga matches. mingi nnyo. How sure are we Tulikakasa tutya that we're gonna win in there? tunaagiwangula? This is too much. Gino mingi. I'm to feno mpalana. They are just jealous. Eno mpalana They buhalana. are jealous of us. Salabika tebatwagala. Maybe they hate How us. can they overschedule us? But what the emipiira mingi. Can we be the one that we are going to play all these matches? Fekka tusanye gino gyonna gyonna. This is too much. Batukongola batuwadde mingi. Man, you will never do that. Maani ekyo tekikola munnange. I doubt it. I'm not so much of a soccer fan, Nze siwagenda nnyo mupiira but at least with the little knowledge I have, naye akatondo ke mmanyiiko I don't think Manu can cry sisuubira mani yesobola okukaaba because they have overscheduled them. mukuba babawadde emipiira mingi. Actually, instead, Naye ate when they look at such a busy bwe fixture batunula olukalala nga lujjudde and their name appears so much, ng'erinnya lyabwe kwe liri nnyo they are the one that are going to play these so many matches. tebagenda bazanya emipiira gino wegiddiŋŋanwa They don't look at it as a curse. tebakitunulira ng'ekikolimo Neither they don't look at it as being harassed. tebakitunulira ng'abayiganyizibwa No, they don't look at it as that they are hated. tebakitunulira ng'abakyayibwa Actually, they will see favor. balaba okuganja They will say we are favored. bagamba ffe You tuganyiza see bannaye the many matches they have given laba us. emipiira gye batuwadde obungi bwakyo See the many matches. laba emipiira gino This is how much you've been in favor. nga batwagadde bano That means we have a lot of chances to win. kitegeeza tugenda kuwangula That means if we miss this, singa guno tugusubwa if we lose this, guno tugusubwa we will not lose this. guno tugulija If tuyitako we lose this, guno tugusubwa we have this other guno chance. tugulinawo. They look at every match Batunuulira buli mupiira as an opportunity ng'omukisa to win. okuwangula An opportunity omukisa to win. okuwangula An opportunity. omukisa And the more the opportunities, gye bakoma okuba nga balina emikisa mingi no. The more the matches, gye bakoma okuba nga balina emipiira mingi according to them, ku bo the more the opportunities. n'emikisa gye kikoma okuba emingi. Do Christians also look at challenges like that? n'abakristaayo batunuulira emikisa bwe batyo Do also Christians look at challenges like that? abakulokole nabo batunuulira ebisoomooza bwe batyo Because in every match that has been scheduled, kubanga mu buli mupiira ogenda okuzanyibwa it is not only a match, si mupiira bupiira it is also a challenge. naye kisoomooza. Every match comes with a challenge. Buli mupiira ogujja gujja n'ekisoomooza. There are challenges of practicing. wabeerawo ebizibu okubanga mulina okukola You have practice to practice hard. balina okupracticing You ennyo have to spend some money in practice. balina okumala sente nga You have to bapracticinga come ready. balina okwetekka. There are even chances of casualties, waliwo n'abafuna ebikosofu chances of injuries. waliwo abafuna injuries All that are found in there. bibeerawo awo bakati. Some players abazannyi abamu can get injuries basobola okufuna injury in there. awo nga There bazannya could be a player ayinza okubeerawo who omuzannyi can even lose a leg. asobola n'okuvaako But omugulu to them, naye eri bo that's not the point. ekyo si That's ekizibu not the important thing. eyo si nsonga That's not something to think eyo about. si nsonga No. nedda Their focus, bo kye batunula their focus amaaso gaabwe is not on the many challenges that are found in every particular match. tegali ku bizibu ebisiŋŋaane mu buli muzannyo gwe bazannya. The focus amaaso gaabwe is on the opportunity gatunuulidde omukisa of winning that match, ogwekwese mu kuwangula omupiira not the ogwo challenge that are found in every particular
particular match. Ebizibu ebisangibwa mu mupiira gwe bazannye. Now look at me, child of God. Kati ndaba mwana wa Mukama. Look at me, child of Tulira God. mwana wa Katonda. Our biggest challenge, Ekisoomooza kyaffe tulina, our biggest challenge ekizibu kyaffe ekisinga okuba kinene, is that every time ti buli kadde we look at a challenge, tulira ekizibu we focus at the many disadvantages that are found in a challenge. tunuuliramu ebyo ebisoomooza bye tusangana mu kizibu ekyo. We keep saying, Tugamba what if, watya what if, watya what if, watya what if it turns to be like this? What if- What if we, watya kino bwe kibaawo. imagine Teebereza, if singa Man U Man U was also focusing on that, nga ne bye tunuulidde, if they were focusing on that, nga batunuulidde ebyo ebizibu on the disadvantages that are found in a match, ku bizibu ebisinganibwa mu mupiira, if that is what they were focusing singa bye on, batunuulira ebyo would they even proceed? bandigenze mu maaso. If they say, Bwe bagamba that match, ogwo gwe tusenzeza, we may get a red card, ogwo bayinza tuweeramu reediyo omwo. three of our players, Abazannyi baffe basatu, abazannyi baffe can get a red card. basobola okubawa red card mu mupiira. What if Watya one of our players ng'omu ku muzannyi waffe get his leg broke? afuna yinjale, When they break his leg, singa akutuka omugulu. imagine if they were focusing on the disadvantages that are found in a particular match. Teebereza singa batunuulira ebizibu bibasangibwa mu mupiira ogwo baganazannya, But good enough, naye ekirungi they don't. tebakiteekako. Because if they were to focus on the challenge, Bwe bassa amaaso ku bizibu byabwe, then they may not even play. bayinza n'obutazannya mupiira, They may not proceed bayinza obutagenda mu maaso to play that match. okuzannya mupiira ogwo. But because Naye kubanga they shifted their focus amaaso gaabwe and they focus on the win, bagajja ku bizibu ne batunuulira okuwangula, they focus on the win. batunuulira kuwangula, Regardless of all the disadvantages they are likely to incur in a match, babuusa mu maaso ne banyisanze mu mupiira, they focus on the win, batunuulira kuwangula, and the win becomes their motivation. era obuwanguzi bufuuka ekibateekamu amaanyi. The win becomes something they focus on. Okuwangula kye batunuulira, The win becomes a motivational factor. okuwangula kye kibambaza amaanyi, The win is the driving force. obuwanguzi bwe bubavuga, The win becomes their driving force. obuwanguzi bwe bubavuga, And then they go in with a lot of ne enthusiasm. balyoka bagenda n'amaanyi, With a lot of ne enthusiasm. bagenda n'okubaguka kwonna, Not even minding nga tebafaanya na kufaayo. how many red Red cards card bameka are likely to come out of that match. zibanaweera mupiira How ogwo, many players oba bazanyi bameka are likely to lose their legs. abanavaako emigulu That is gyabwe. not the issue. Eyo si But ensonga, what motivates them ekibavuga is the win. kuwangula. Do Christians also look at their challenges like that? N'abakristaayo batunuulira ebizibu byabwe bwe batyo, Is that how we look at problems? bwetyo tunuulira ebizibu byaffe, Is that how we look at challenges? bwetyo tunuulira ebitusomooza. I wish, Neegomba, how I wish neegomba that we were looking at challenges like that. singa ebizibu tubitunuulira bwe tutyo, How I wish singa the church, ekkanisa, the children of God, abaana ba Katonda, the children of the kingdom, abaana ba kabaka, the sons and daughters of God, abaana b'obwakabaka bwa the Katonda, fighters of this kingdom. abalwanyi b'obwakabaka bwe. I wish Neegomba we nnyo are looking at our challenges like singa that. naffe tunula ebisomooza byaffe bwe I tutyo. wish Neegomba we are looking at our challenges like that. singa tunula ebisomooza bwe tutyo, We would be far. twandibadde wala, We would be very far. twandibadde wala nnyo. Number one, Ekisooka, we will even enjoy to work as a team. tujja kunyumira nnyo n'okukola ng'ettiimu, We even enjoy working as a team. tunyumira okukola awamu. In everything that we do, Buli kye tukola we would work as a team tukikolera wamu, because we would be having a common goal. kubanga tuba n'ekiruubirirwa kimu, We would be having a common goal. tuba n'ekiruubirirwa kimu. Then it would be even easier. Kyanguwa nnyo, It would be even easier kijja kuba kyangu to forget all our differences. okwerabira enjawukana You zaffe. look at this player that I'm talking about. Tunulira abazannyi bano Look benjogerako, at the players that I'm talking about. abazannyi benjogerako They are not born from one womb. tebazaalibwa va munnabaana They are omu, neither of the same tribe. n'ekika si They kimu kye don't come bavaamu, from the same area. ne mu kitundu tebabeera mu bitundu bimu. Sometimes they even differ in colors. Oluusi ne kala zaabwe za Their njawulo, mindset could be different. n'endowooza zaabwe nga za They are njawulo, born from different countries. bazaalibwa mu mawanga ga njawulo, But naye they have a uniting factor. balina ekibagatta, They have something that brings them together. balina ekibagatta. And that one makes them Ekyo nno to forget about their differences. kibeerabiza enjawukana zaabwe, And that something is no other ekyo si kirala
the goal. obuwanguzi Because they have the same goal. kubanga balina obuwanguzi bwe bumu Because they have the same goal. balina ekirubira kye kimu And they realize era bakizuula that it's not easy for them to achieve that goal si kyangu kwangula buwanguzi obwo unless they make a team. okujja bakoledde wamu And they also know era bamanyi that it's not easy to make a team si kyangu kukola ekibinja kino unless they forget about all their differences. okujjako nga beerabidde enjawukana zaabwe Forget about all their minor and major ne differences. beerabira enjawukana zaabwe entono n'ennene And then they stop biting each other. balekera okwerumaŋŋana And then they focus on the ne goal. batunuulira The okuwangula goal makes them to forget about their differences. goolo ne beebazayo era The goal makes them to forget about their colors. ne beerabiza ekkala The zaabwe goal makes them to forget about their tribes. ekirubira kirebeza ennaku The goal for make them to forget about their different smells and perfumes. goolo ebeewaliza egibagunyamu The goal goolo makes them to forget about many things. ebeerabiza ebintu bingi And then they put their effort ne together. bagatta amaanyi gaabwe And then they put their mind together. ne bagatta endowooza And zaabwe then they focus on the goal. ne batunuulira goolo And they share the ball. ne batandika okugaba They n'omupiira share the ball ne bagaba n'omupiira without first looking at their ne colors. batunudde ekkala zaabwe They share the ball ne bepaasinga because emipiira they have one goal. balina ekirubira kimu They share the ball. ne bagaba They n'omupiira don't forget about their differences, beerabira enjawukana about zaabwe the quarrels they had in the past, n'ennyombo ze baba about the balinazo tribe. n'ebika They byabwe forget about everything. beerabira byonna They share the ball bagaba n'omupiira because they have one goal. kubanga balina ekirubira And the kimu whole issue era ensonga yonna is to shoot the goal, teeba is to score the goal. baagala kuteeba And then when they win, bwe bateeba when they score a goal, bwe bateeba goolo see how they run when they are running back to their side. alaba bwe badduka nga badda ewaabwe The black chases the white. omuddugavu n'agoba omweru The white chases the black omweru n'agoba omuddugavu without even remembering about their colors. nga tajjukira na kkala zaabwe Why? lwaki Because they have a common goal. kubanga balina ekirubira kimu The reason why people fight, lwaki abantu balwanagana the reason why people will never agree, lwaki abantu bagana the okukaanya reason why this church fights another church, lwaki eno ekkanisa erwanyisa ekkanisa eri the reason why this choir member fights another choir lwaki ono member. wakwaya alwanyisa munne The problem is simple: ekizibu kyangu nnyo to understand kutegeera lack of a common goal. kubanga tebalina kirubirwa kimu When people do not have a common goal, abantu bataba na kirubirwa kimu their differences prevails. enjawukana zaabwe ziwangula Their differences prevails. enjawukana zaabwe zibawangula Their differences becomes issue enjawukana zaabwe zifuuka ensonga because they don't have a common goal. kubanga tebalina kirubirwa kigendwa Therefore, they don't see any importance kati tebala mugaso gwonna of making a team, lwaki bakolera wamu because it is until you know what the goal is paka ng'otegedde for kiruubirirwa you to know gwe okutegeera the importance of coming up with a team. obukulu bw'okukolera awamu The knowledge of the love for the goal okwagala kiri ekiruubirirwa will bring you to the understanding kijja bategeeza that you need a team, timwetaaga okukolera awamu and you create a team, ne mukola ttiimu and the members of the team, abamemba ba ttiimu it will not matter where they come from. tekifaayo si nsonga baba bavaawa The whole issue will be, ensonga eba nti can they play? tunaasobola ozannya Can we play together? tusobola ozannya ffenna Can they play? basobola okuzannya Can they score a goal? basobola okuwangula That will be the issue. ekyo kimala Once you are sure of that, kasito kikakasa ekyo once you are sure kasito kikakasa that when they put together their energy, ti bwe baletera they can score a goal, basobola okuteeba then the rest is kati history. ebisigadde tebagala kumanya Glory be to God. amiina Glory be to God. kitiibwa kiddire mukama Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo there are few things that we need to work on waliwo ebintu ebitulina okukolako in ourselves mu bulamu bwaffe as individuals, ffe nga but abantu also as a naye churches. era ng'ekkanisa There are things waliwo ebintu that we need to work on bye tulina okutereeza if we're gonna be bwe tubanga the very church tunaaba ekkanisa that God intended to have oyo yesu yaze okufuna here on earth. wano ku nsi If we are gonna be bwe tunaabanga the real church ffe ekkanisa God intended to have, mukama there are gyateekateeka few things that we need to work on waliwo ebintu tulina in okutereeza order to score the goal tusobole okuteeba of the kingdom of God. ey'obwakabaka Somebody shout hallelujah. gambako nti haleluya Somebody say amen. wabeera agamba amiina Back to you as an individual. kankomewo gy'oli nga gwe omuntu Back to you as an individual. kankomewo gy'oli gwe ng'omuntu God is said. mukama agamba God is said. katonda agamba When thou passest through the waters, nti bw'onooyitanga mu mazzi I will be with thee. n'abeeranga naawe He did not say tagambye you will never pass in any. nti tojja kuyita mukku He did not say. ekyo takyogedde That is the bad news I have for you. ago ge mawulire amabi ge nina gy'oli The bad news I have for you is amawulire amabi ge nina gali nti God did not say katonda tagambyeko that since you were mine, nti kubanga gwe oli wange since you were mine, kubanga oli wange you will never
pass through any waters. toliyitako mu mazzi yadde. That is the bad news I have for you. Ago ge mawulire amabi ge nnina gy'oli. But the good news I have for you is naye amalungi gali nti I also have a good news. ninayo n'amalungi. That means I have a bad news and a good news. kitegeeza ninawo amabi I n'amalungi. chose to start with the bad one. sazeewo ntandika n'amabi. The bad news is amabi gali nti it is not written anywhere tekyawandiika wantu that wonna once you happen to be of God, nti bw'oba oli wa katonda, once you happen to be a child of God, bw'oba oli mwana wa then katonda, you will never pass through any waters, toliyitako mu mazzi or you gonna, never pass through any challenge. oba toyita mu bisoomooza. I don't have that on record. ke sikirina bwe But the kyawandiikibwa. good news I have for you, naye amalungi ge nnina gali not nti everyone si buli yenna that has ever passed through waters eyayiseko mu mazzi that was defeated by the waters, yawangulwa amazzi. not everyone si buli yenna that has ever faced a challenge eyasanga that kisomooza was defeated by a challenge. ekisomooza kyamuwangula. That means you kitegeeza could be among those. oyinza okuba You kwabo, could be among those. Wandiwe You bukwabo. can be among those. Wandiwe bukwabo. If you choose, Bw'olondako. you can be among oyinza those okuba mukwabo who will never be defeated. abatagenda kuwangulibwa. And the only reason why you face the challenge, era lwaki osanga ebisoomooza ebyo, the only reason why you face, lwaki osanga it is because kubanga your Father, bwe kitaawo your Father taatawo in heaven, mu ggulu, the organizer omuteesiteesi of the fixture, ow'olukalala find it fit. akiwulira He finds it fit akiwulira to set you akuteekawo and to say, akuwa emipiira. my child omwana wange has to play this match. guno kaguzanye, My child omwana wange will have to play another. ne guno nagwo aguzanye. My child bw'ate amala on 20th Ngabiri. will have to play another match. akwate ne guno. My child, omwana wange ono because I love him, kubanga mwagate, I wish him more goals. kamuweeyo goolo nnyingi, I wish him more goals. mwagaliza ateebe nnyo, I want him to have many wins njagala awangule nnyo, so that he can take over the tournament. awangule ekikopo kino. Therefore, n'olwekyo I am going to overschedule him. ngenda muwa emizannyo egiwerako, I'm going to overschedule him. ngenda muwa emipiira I'm mingiko, going to give him as many matches as ngenda possible. muwa emipiira nga mingiko. The question is, ekibuuzo, are you looking at them the same way the Father looks at them? naawe egyo emipiira ogitunula nga taatawo omuteesiteesi bw'agitunuulira, Or you're cursing your Father? oba oli mumukolimira, Or you're saying, what kind of Father is nino this? taata nabakyono, How can you schedule me like this? ompuuta emipiira gino gyonna, How can you schedule me like this? oteekako otya bwe gino bwenyinina Are you looking at the fixture olukalala, as something in your favor? otunuulidde ng'ekintu ekigenda okuyamba? Are you looking there's so many matches that you've been scheduled to play as a favor? otunuulira emipiira gino gikuteereddewo ng'okuba nti oganjizza, Or you're looking at them as curses? oba ogiraba ng'ekikolimo? It depends on how you look at them. kisinziira engeri gy'okitunuuliramu. The people who are positive, abantu abakkiriza, the people who are positive abantu abakkiriza obulungi with positive attitude nga balina endowooza ey'ebirungi, will always look at such a fixture ero olukala balutunuulira and smile. ne bamwenya, They will smile. bajja kumwenya, They will look at the many schedules batunuulira enteekateeka ezitaleddwawo, as opportunities to win. bagiraba ng'emikisa egy'okuwangula. Because should a team get few matches, kati ttiimu kubanga bwefuna emipiira nga mitono, when a team get a few matches, ttiimu bwefuna emipiira mitono, that means they have a few opportunities kitegeeza n'emikisa gyabwe gikendedde to win. okuwangula. That's why sometimes you hear our teams, singa ensonga kyowulira mu ttiimu zaffe, a lot of time Uganda Cranes, kweyini ogiwulira before the match is over, ng'omupiira tegulina, before the tournament is over, ng'ekikopo tekinnaggwa, we hear them returned home. twewulira bakobezzaawo eka. Sometimes we even predict. oluusi naffe tuteebereza, We say, tugamba basigaze emeka how many matches, bagenda kuba ani nani how and who, ogwo bwe gubalima bakomawo. if they fail that one they are coming back home. Why? Lwaki? Because of their level, Kubanga they were not scheduled enough. tebabawadde mipiira gimala, They were not scheduled enough tebabawadde gimala because of their performance. kubanga bakoze si bulungi. So the more you appear on the fixture, gy'okoma okubeera ku lukalala, the more schedules you have on the fixture, gy'okoma okuteeka ku lukalala, the more match you have, emipiira gy'okoma okuba nagyo obungi, the more opportunities. n'omikisa bwe gyekana. Child of God, Mwana wa Mukama, I came here today nazze leero to change your mindset. okukyusa endowooza yo. I want you to change your mindset. Njagala okyusa endowooza yo. Stop looking at challenges as misfortunes. Lekera otunulira ebizibu ng'ebisiraani. Stop looking at challenges as misfortunes. Ebikusoomooza lekera obiraba ng'ebisiraani. Stop looking at challenges as spells. Ebisoomooza lekera obiraba ng'eddogo. Stop looking at them as curses. Lekera obiraba ng'ebikolimo. Have that
mindset like of Joseph. beera n'endowooza nga ya yusufu The more challenges that he went through, gye yakoma okuyita mu bisoomooza the more he was qualified gye yakoma okusaanira to go on another level. okugenda ku ddala eriddako Every challenge Joseph found buli kisoomooza yusufu kye yasisinkana promoted him to another level, kyamuyimusa olulala ku ddala eddala and finally era to the level of a prime minister ebyaggwera nga prime minister in a foreign land. mu ggwanga eggwira